Muhozi wuya abadde ayenjera n'ebyuniformu by'amagye mu bumenyi bw'amateeka gwe wa polisi gono omukwata si kwenjera tutereeze eyo CDF ate bw'abeera CDF ebyajja n'omuhoozi byononese oluvannyuma lw'okuvaayo n'alangirira okulumba eggwanga erya Sudaani kaakati bigayeggaye mwenna mujjukira nti ono yagamba nti pulezidenti w'eggwanga erya America Donald Trump kasita anaamala okulayira ono agenda kukwatagana naye balumba amagye g'eggwanga erya Sudaani bagakube mpaka mu Khartoum. Kaakati nno eggwanga erya Sudaani bukubirire nnyo lyayita minisita wa Foreign Affairs oba minisita akwasa Uganda n'amawanga amalala bw'atyo n'atinatina olugendo n'alekera eggwanga erya Sudaani n'agenda abitebye nga ambasada waffe bemeyo okubeera nga atebya. Kaakati nno amagye ag'eggwanga erya Sudaani gamaze okubeera nga galayira. Waliwo jeno omu avuddeyo n'akakasanaga nti tugenda kulumba Uganda tugikube ne Mukerere amwenye. Kaakati nno wano waliwo okulya n'okkomba essowaani naye ng'omuntu aleese obuzibu ali omu yaduumira amagye ag'eggwanga General Muhoozi. Kaakati ate yawakula entalo ez'ebigambo. Kaakati abasajja baanukudde tebatudde yadde eddakiika n'emu basazeewo okwanukula. Kaakati bino ogenda biwulira mu bujjuvu wabula mu mbeera y'emu omusajja minisita wa Mwami Museveni mwenna mumanyi ono yavaayo n'alumba Kabaka n'agamba nti Kabaka talina ttaka yadde n'akamu nti era Uganda tesobola kubeera mu gavumenti bbiri. Kaakati n'ebigambo naye byamaze dde okubeera nga bimwononekera. Jjukira nti gye bugenza okubeera nga bukya nakoledde akatambi aka minisita Ssebuggwawo Joyce Onabbosa ono ng'avuddeyo ng'akukkulumira Buganda obutavaayo kuwa kitiibwa baawe eyafa n'aziikibwa nga Buganda efuuse kyesirikidde nga ettimpa. Kaakati nno mu ngeri y'emu mukwano gwange mpuliriza ne minisita ono yazzeemu bupya okulumba Ssaabasajja Kabaka. Omusajja kyayagaza Kabaka tewali n'omu akimanyi. Omusajja ono ayitibwa minisita Mayanja. Ebigambo bye ogenda biwulira engeri gye yalumbyemu Ssaabasajja Kabaka omulundi ogwokubiri. Kaakati ate bannayuganda ne bagamba nti ogunywa oguwanda kuno naye tebamulabizza ku njuba naye ne bamwambalira. Ebigambo ogenda biwulira byonna naye nkusaba video sooka ogimpere ekigalo era ompya nja kusaba osooka osubscribinge ku mukutu gwaffe gwa AKTV Media Uganda kubanga guno gwe mukutu ogw'omuntu wa wansi gwokka ogw'enkyukakyuka mu ggwanga Uganda. Kaakati nno nga sinalandaga njagala nkwanjulira omusajja omulongoosa omuluutansozi amala ebizibu bya bannayuganda bonna ebya buli kkala abali e Uganda n'abali ebweru wa Uganda era ennamba nga bw'ogiraba ogikoonako bukonyi ebisigale n'obimulekera. Kabutereevu nkutwaliyo mu nsonga ya minisita ono Sam Mayanja ng'alumba Ssaabasajja omulundi omulala. Kaakati ate bwe tunaavaayo nkwe bannayuganda engeri gye bamuzzeemu ebisongovu ate awo nkutwala butereevu nnyo ew'omusajja Omusudaani alayidde okufa ne Uganda ne bagamba nti bo mu wiiki emu bagenda kulumba Uganda. Muhoozi bwe batavuddeyo kumanyawo bigambo era bano bagamba nti omusajja ono mutamiivu ono lujuuju waddanga anywera eri omwenge gwe. Ebigambo badde bingi nnyo ogenda biwulira nga bw'obiraba dwaleero. Ggwanga toyinza kubeera mu ggwanga n'obeera ne two states in one state n'ogamba nti nina gavumenti Emmengo ate nina gavumenti Entebbe. Ekyo kyekyaleeta omubyojja 66 kubanga waliwo gavumenti Emmengo erina obuyinza ng'ate waliwo gavumenti endala erina obuyinza. Two states in one state. Era ekyo kyekyava abakola constitution of 1995 ne bagamba mwegendereza amateeka ago oba oliawo gajjawo nga gatukomyawo mu kintu ekyo. Eno constitution bwetandika mugalongoose bwe kityo. Ekyo kyekyo kyengenze nga nkiralifayinga wonna nti ekyo kyetteeka etteeka erya Buganda Land Board Limited, etteeka erya Rosba n'etteeka eryo President yasaawo signature n'agamba nti etteeka lino lijja kukolebwa okusinziira ku mateeka ga Uganda ate ziseewo akakiiko ako. Awo we tulina okutambulira naye bannange bw'oba toyagadde bazima tobawa ddembe amazima ge gakutulaga eddembe. Kaakati wenyibirira wano bwe tutambulira mu mazima ago tewali ajja kufuna lizihold. Kaakati nno nga bwe nakugamba nti Mwami Museveni alina abantu bawo obwa minisita oba bawa emirimu naye ng'emirimu gyabwe emitongole gya kulumba okubeera nga bamenyaamenya
obwakabaka bwa Buganda. Ampuliriza ebigambo birungi si birungi. Omusajja ono omulimu gwe ogwamuweesa buli munnayuganda agwebuuza gwamulema okutegeera. Buli lwakwata akazindaalo alumba Ssaabasajja Kabaka ne twebuuza nti omusajja ono lwaki ali mu nsi Uganda era lwaki ali mu Buganda, obanga ddala akakasa nti Obuganda tabwetaaga era tabwagala. Waliwo amawulire agaafuluma nga galaga nti omusajja ono si Muganda, wabula Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'akakasa ensi n'agamba nti omusajja ono si butaba Muganda. Omusajja Muganda awedde emirimu, naye bano bonna basasulwa kwesiriwaza bwesiriwaza okubeera nga battattana n'okwonoona ekitiibwa kya Buganda ekyava edda. Jjukira olunaku olw'eggulo nakoledde akatambi ne nkugamba nti omwaka gwali gwa 1995 Mwami Museveni ng'ayita mu minisita omu era nga minisita ono yali MP era nga MP ono yali wa bitundu eby'ekitigumu eyo. Omusajja ono yali amuyitiddemu okubeera nga amenyawo Buganda oba Uganda, erinnya lya Uganda liveewo, olwo Buganda etumibwe erinnya Uganda etumibwe erinnya eddala. Era minisita ono ampuliriza ebigambo byamukalira ku matama kubanga bannayuganda ekintu kino tebakikkiriza era ono teyasobola kubeera nga akituukiriza. Kakati nno ebigambo byongedde okubeera nga biranda ewa Mwami Museveni birungi si birungi. Kati minisita ono ekyamulondesa okuttattana Obuganda n'okubeera nga abusiiga ekko nga bwe naggambye. Kakati bannayuganda bangi ensonga eno bagiryakitinzeeko nnyo. Omusajja ono banoonya ekyokumukolera tebannaba kubeera nga bakiraba, wabula mu ngeri eno oba ku ssaawa eno yennyininyini njagala butereevu nnyo twolekere mu lutambi lwa munnayuganda omu asookedde ddala okuvaayo n'agamba nti musajja gwe nze we nnaakusangira wonna bigenda tubuguma. Kakati abantu bakoowu, abantu banyiivu era abantu tebakyasalikako musale. Jjukira jjo era nakoledde akatambi ng'aliwo omuvubuka omu alayira okwesimbawo mu bitundu by'eyo mu kyalo era ono abantu bamukubidde engalo mpitirivu nnyo, wabula bamubuuza nti ogenda kwesimba ku kkaadi yaki, yavuddeyo n'akakasa nti ku kkaadi eya NRM. Wano nno we yabweyiwidde ne bamugamba nti wali agenda kukuwa kalulu ne bw'onoofa otya musajja gwe ffe Museveni yatutama. Kakati nno ebigambo bye bino birungi si birungi Minisita Sam Mayanja, wabule oluva ew'omusajja ono ngenda kutwala butereevu nnyo e Sudaani kitokota. Abasajja balayidde okufa ne Uganda kabe lubale kabe Katonda tebajja kunyigirwa mu ttooke. Sam Mayanja, ne bw'olikola ebiraga nti okyusizza obutonde era olisigazaamu kiri ekikufuula nti watondebwa bw'oti. Kankweyo ku kyokulabirako ky'ono omuwala simanyanga Diyonse yagamba nti kati musajja asobola byonna okubikola ne yeesalako amabeere n'ayambala ng'abasajja, naye obutonde bwe obwamutondebwamu nti mukazi tebulikyuka. Obutonde busigala nga butonde ne bwogezaako okububuzaabuza bwo busobola okusafeesinga ne bukira ebirala byogezaako okubuzaabuza nabwo. Y'ensonga lwaki omukyala ne bw'awasa omusajja weekanga omusajja amukubidde mu nju, weekanga era omukyala y'alina okufumba, era weekanga yakeera n'afukamira n'abuuza omusajja ate gwe yawasiza mu nnyumba ye. Ago ge maanyi g'obutonde. Kakati naawe okulwanyisa Buganda, oyagale Uganda emire Buganda, awo obeera oli mu kulwanagana na butonde, kubanga obutonde bugamba Buganda ye muzadde wa Uganda. Ewatali kintu kye bayita Buganda tewaliiwo kintu kye bayita Uganda. Buganda esobola okubeera ewatali Uganda. Uganda tesobola kubeera ewatali Uganda kubanga Uganda yasalibwa ku kyenda kya Buganda. Uganda yakulira mu lubuto lwa Buganda. Buganda ye nnakazadde wa Uganda. Era y'ensonga lwaki Uganda yammibwa obwetwaze nga Buganda tennafuna bwayo. Awe wali ansayo gy'onoonya. Buganda yafuna obwetwaze nga Uganda tennafuna bwayo. Era Uganda yammibwa obwetwaze nga Uganda tennafuna bwayo lwa nsonga nti mu butonde Buganda ya Adamu, Uganda ye Kaawa. Ku Adamu ne Kaawa ani yajjibwa ku lubiriizi bwa munne? Adamu ye yajjirwa ku lwa Kaawa oba Kaawa ye yajjirwa ku lwa Adamu? Buganda ye yakola Uganda oba Uganda ye yakola Buganda?
Buganda bagijja mu lubirizi lwa Uganda oba Uganda gye bajja mu lubirizi lwa Buganda. Kakati ebyo byonna b'omaze okubitegeera tujja kufuna we tutandikira okukusomesa. Okusomesa kwanguwa nnyo senga tuyita mu butonde oba mu kulengeza obutonde. Bw'onaaba tonnamanya butonde bwa bintu bino bibiri nti ekimu kitonde ekimu kizaale. Buganda ntonde, Uganda nzaale. Ekizaale tekisobola kumira kitonde. Era ekizaale kirina okulekawo ekitonde. Gw'olowooza ku Eva n'Adamu ani yalina obwannannyini ku munne? Era ani oyo yali afuga munne? Nti Eva ne bwe yagezaako okufuga ajeemesa Adamu, era obutonde bwasobola okumusinga amaanyi. Kakati toyina ky'ogenda kukola ku Buganda. Tojja kusobola kulwanyisa Buganda kubanga ewatali Buganda tewaliiwo Uganda. Ate nga Buganda esobola okubeera ewatali Uganda kubanga Uganda yabbulwa na mu linnya lya Buganda. Uganda yabbulwa na mu linnya lya Buganda. Bw'okwata ekitabo n'ekkalaamu n'owandiika ekigambo nti Uganda, eno gye kisookera bw'oyongerako leeta bbi oluvannyuma lw'okuwandiika ekigambo Uganda, ojja kufunamu ekigambo nti Buganda. Kaakati state gy'oyagala emire Buganda, ate teweerabira yava mu Buganda. Y'ensonga lwaki yammibwa obwetwaze nga Buganda tennafuna bwayo. Bw'onaategeera ebintu ng'oyita mu butonde oba bw'onaatandika okwanalizinga ensonga zino ng'osinziira ku butonde, ojja kumanya nti Buganda olwana na mpewo kubanga yo ntonde olwanagana n'ekintu ekitalabika, olwanagana n'ekintu ekitakwatwako. Ne bw'oyokya lubaale w'ekika obeera oyokyezza mbugo mwabadde atudde, naye obeera toyokyezza lubaale kubanga eri ebeera mpewo. Ne we munaalwanyisa Buganda mujja kulwanyisa kigambo kuba mwagirwanyisa ne mutuuka n'okugijja ku maapu ya Uganda. Naye sooka weebuuze lwaki Buganda yabalemerawo? State gy'ogamba nti efuuse state ziri 2 states within 1 state. State gy'oyogerako ne ku maapu ya Uganda wagijjako. Ne state eweba ku maapu ya Uganda wagijjako. Nga Kabila endala zikyaliko zonna oba ebitundu ebirala bikyaliko. Lwaki olwana ne state gye wajjako edda? Lwa nsonga state eyo esukka ku peeni oba ku buwandiiko obwawiino. State eyo esukka ku kirabwako era ekikwatibwako. Wabula state eyo ya butonde nsobola n'okugiyita ey'omwoyo. Y'ensonga lwaki n'Obote yagiwerakooko naye yasigalawo era nga wakyaliwo abeeyita bannasiteeti eyo nti ffe tuli Baganda, naye nga yeeyita Muganda, naye ng'obwakabaka bwe bwawerebwa ne bagamba n'okuddamu okuwulira ajajjatta ebya Buganda. Ne mwana wattu twazaalanga bakitaffe ne batutuumiranga oba bajjajjaffe ne batutuumiranga, ng'era omwana bw'omubuuza oli muki akugamba nti ndi Muganda. Tosobola kulwanagana ne Buganda kuba n'abasookawo bagezaako okulwanagana ne Buganda naye Buganda yabalemerawo lwa nsonga abagirwanyisa batonde, neddiba mwe bali mu kugirwanyisiza litonde ate nga yo abagirwanyisa batonde bazaale, neddiba mwe bagirwanyisiza lizaale kyokka ate nga kye balwanyisa butonde. Samayanja ne bw'onaakwata empaabi n'ozitwala ewa Mukama Katonda nti olunaku lwa Ssekukkulu olw'okusanyukako, olw'okugabirako ebirabo, olw'abaagala n'okwejavaanirako oba abantu bonna okusobola okubeera awamu, g'ogenze mu maaso ga Mukama Katonda ku lunaku oluwulirwako ennyo essaala, oloopyeyo Buganda. Kyokka gy'oloopye Buganda ye yatonda Buganda.
naye ogirobyeyo ku lwa Uganda ate nga Buganda entonde ye yazaala Uganda nga tonnafuna ansa ku lwaki Uganda yammibwa obwetwaze ne basooka ne babuwa Buganda era lwaki Buganda yalina okufuna obwetwaze nga Uganda tennafuna okyatutawaanya nnyo era tukyabonaabona naawe naye wakati mu kubeera omubuyabuya y'oyo abikkako obubuyabuya oba omubuyabuya omutuufu y'oyo abikkako obubuyabuya bikkako ku bubuyabuya oddeyo osome ebyafaayo oddeyo otegeere Buganda entuufu yeeriwa kubanga Buganda gy'oli mu kwogerako nti kyekizibu kya Uganda ekiremesezza Uganda okutambula lwa nsonga nti tulina 2 states mu state emu sirowooza nti yensonga lwaki emulago teriiyo ddagala sirowooza nti yensonga lwaki tutambulira ku nguudo embi sirowooza nti yensonga lwaki ebyenjigiriza byafa sirowooza nti yensonga lwaki ebyenfuna byadobonkana sirowooza nti yensonga lwaki tulemedde emabega kakati omunafu yeekwasa nkumbi omuntu yenna omunafu yeekwasa nkumbi kakati ne gavumenti ennafu yeekwasa gavumenti ate etaliiwo mu kifaananyi gye yajja edda ne ku maapu ya Uganda nti ekitulemesezza okukulaakulana Buganda ekitulemesezza okukola enguudo Buganda ekitulemesezza okuteeka eddagala mu ddwaliro ekitulemesezza okutereeza ebyenjigiriza ekitulemesezza okutereeza ebyenfuna Buganda etya etasobola nakulemesa kutemawo muti mutudde Nakayima etasobola nakulemesa kujjawo jjinja ly'akasajja singa oba oyagala enkulaakulana etasobola nakwesalirawo nti leero ŋŋenda Bugerere kama mbaya ni mbaya etasobola kusolooza emisolo gyonna gwagisolooza etalina kyesobola kubaako kwekolera awatali approve etasobola nakuzimba ddwaliro tugambe Buganda kyekizibu lwa nsonga waziweeza eddwaliro n'ezirya oba yasolooza ezirina okuzimba eddwaliro netazikuleeteranga gwe gavumenti eyawakati n'ezirya yo nga yo Buganda ekulemesezza etya okukola Buganda ejjirawo mu kifaananyi ekisibya amagulu go era okubaawo kwa siteeti ya Buganda mbuli ekuyinza okufuuka omuziziko mu nkulaakulanayo okubaawo kwa taata oba okubaawo kwa maama mbuli eguyinza okufuuka omuziziko mu mirimu gyo nti naaligaggawadde singa saayina maama naaligaggawadde singa saayina taata era nze okugaggawala nina kusooka kutta nnyabo na ssebo tutunuulire ku nsi ez'enjawulo omwami Mayanja ensi ng'eya Amerika erina mu siteeti mmeka mu nsi emu zisoba ne 40 tutunuulire ku ggwanga lya UAE lirina states mmeka mu siteeti emu bo ze bayita Emirates ozisinga ki kakati njagala olage nti siteeti ya Buganda ekulemesezza okukulaakulana ng'ewalizi states yonna wabuzeeyo enkulaakulana then awo ojja tukakasa butya state ya Buganda bwekulemesezza okukulaakulana ombuulire state ya Buganda bwe yakulemesa okuyisa oluguudo ombuulire state ya Buganda bwe yakulemesa okuzimba eddwaliro ombuulire state ya Buganda bwe yakulemesa okuzimba essomero ombuulire state ya Buganda bwe yakulemesa okuteeka barakisi ombuulire state ya Buganda bwe yakulemesa okutereeza ebyenfuna state ya Buganda njagala ogitulage ng'ekizibu naye ng'otubuulidde n'ensonga lwaki kizibu byebyo kaakati nno bulooli ebigenda maaso mu nsi yo Uganda ng'abandi badde abakulembeze ab'okubeera nga bakola nga ekyokulabirako kaakati ate nga ffe abatali bakulembeze ffe tulina okubeera nga tusomesa abantu abo kiki kye balina okubeera nga bakola empisa ez'omu bantu enneeyisa
n'enjogera na biki bye balina okubeera nga boogerako ebyo biyinza okutwala ensi yaffe mu maaso. Kaakati abantu nga bano bw'olaba nga balondeddwa Mwami Museveni, awo osobola okubeera nga oteebereza nti abantu abakolera Mwami Museveni aboogera bwe bati lwaki tavaayo n'abagambako, era wabaawo ensonga lwaki abantu nga bano boogera ebigambo nga bino. Ampuliriza eby'obusagwa era ebigambo ebityoboola n'okuweebuula obwakabaka bwa Buganda, nga kino kitegeeza nti ensonga zize tuzze nga twogerako nti Mwami Museveni alwanye nnyo okusaanyawo Buganda lwakubanga Buganda lwazi gwe ne bw'okola eddagala ne bw'opama ejjambi eriko obwogi sayidi ne sayidi, Buganda ejja kubeerawo paka lasiti oba oyagala oba tuyagala. Kubanga jjukira nga bwe nagambye olunaku lw'eggulo nti bano baali basaze n'olukujjukujju nga baagala ensi Uganda bagijeko erinnya lyayo kubeera Uganda etuumwe Mveera country ng'ekibuga ekikulu ye Kampala. Era ensonga eyaweebwa bano baali bagamba nti Buganda eri kumpi nnyo ne Uganda, nti kasojjako B olwo oba osigazza Uganda, nga kitegeeza nti Uganda ne Buganda essaawa yonna bali muntu omu kabaani ku ndongo. Kakati nga baagala okusanyawo ebyafaayo ebya Buganda bagituuma Enveera, ng'ekigambo kino Nveera kyava mu regions ze tulina 13 ezigatta ensi Uganda. Jjukira mu regions zino 13 mulimu Buganda oba giyite Central kati bagituuma, mulimu Ankole, mulimu Bunyoro, mulimu West Nile, mulimu Amadi, mulimu Busoga ne state endala oba oliawo zoyinza okubeera nga omentioninga, oba oliawo osobola okubeera nga naawe ozigattako ziwere 13. Kakati zino baalaba nga bwe batuula basobola okuyiya erinnya eppya, era Mwami Museveni yali akitandiseeko, wabula bannayuganda baakomba kwebaza eriibwa. Era ekintu kino kyakoma mu kkubo, tekyasobola kubeera nga kigguka, naye nga obugenderwa bwakyo kyonna kyonna okubeera nga ekintu kino kibeerawo, nkugambye olw'okuba Buganda abantu bano ebaluma, olw'okuba Buganda abantu bano ebasula ku mutima nga lufuba. Kyannaku nnyo okubeera nga ensi yaffe abasajja gye baasangawo, bajjajjaffe gye baalwanirira ate baagala okubeera nga bagisaanyaawo. Jjukira nti nagambye nti omusajja ono yali amanyiddwa nga Tiberi Okeni, yali MP w'Ekitigumu era ng'ali minisita wa Mwami Museveni, be baali bateeseteese okukyusa Uganda bagiwe erinnya eddala erimanyiddwa nga Nveera. Kaakati nno nga sinaba kubeera nga nkutwalayo butereevu nnyo, njagala onneegatteko tugende e Sudaani. Nkugambye nti abasajja bawanda muliro, bagambye nti Drenkani Jeno oyo omutamiivu wammwe ebigambo babyogedde, sinze mbyogedde, era ngenda kuterawo generaali ono ng'ayogera ebigambo bino, omusajja omusirikale ow'eggwanga erya Sudaani ng'agamba nti Jeno waffe mutamiivu, Jeno waffe lujuju waddanga, Jeno waffe mbu talina kyasobola. Kakati n'ebigambo bye bino biwulire. Can someone tell this general for Uganda, this useless drunkard man, not to dare talk about Sudan? Because Sudan can capture Uganda within 2 seconds. 2 seconds. For us, Uganda is the last option. Last option. So you guys watch out. Tell this general, let him concentrate on drinking alcohol. Let him concentrate on taking beer. Because I know it's not him. There's some drug somewhere trying to push this guy to say these things. So Ugandan friends, we don't have problem with you. But tell this general, he's looking for problems that he can never solve. Because for him, I know he will run away and leave you guys in problems later on. He has money, he can escape, he can run to America. Tell this general, tell this coward, tell this drunkard man, tell this alcohol master, Sudan is a no-go zone. We don't joke. Wallahi, if Sudan army steps into Uganda, I don't know where you guys are. Kakati nno ebigambo nga bwe nakugambye si bya AKTV Media Uganda oba si bya AKTV nga omuntu, yensonga lwaki tukwata feesi z'abantu bano ababa boogedde ebigambo bino ne tubakusulira butereevu nnyo. Bw'obanga oyagala kubavunaana obavunaane nga bantu, naye nga ffe tugamba disclaimer nti byolabye oba byowulidde si bya AKTV Media Uganda, bya muntu oyo Ssekinnoomu abyogera. Era bagamba nti generaali ono ebigambo obiwulidde. Jjukira nti generaali ono General Muhoozi Kainerugaba yavaayo n'akakasa ensi n'agamba nti mu bantu be yali alabye talabanga muntu asaana bwa pulezidenti
nga Mathias Mpuuga. Jjukira nti Mathias Mpuuga ono ye musajja eyabba ssente ez'Abannayuganda miliyoni 5 ezandiguze eddagala Gasumba lye yagamba nti emulago bw'otuukayo okwata ku mumwa okaaba amaziga bw'obanga mukwano gwange oyinayo omuntu oyinayina niyo ba toyinayo omuntu oyinayina alwadde kansa n'agamba ntuukako emulago mbalwadde ba kansa ojja kulaba ekigenda maaso. Kakati nno bano Bampuuga ensimbi zino ezandiguze eddagala be basajja abazeegabanya, be basajja abazirya, be basajja abazifunamu olwo Bannayuganda bwe b'omusolo ne basigala nga bakabatwa nga entulege, ne basigala nga bafa nga embwa ezitaliiko nannyini. Kakati nno omusajja ono yavayo n'awaana Mpuuga n'agamba nti okusinzira ku Mpuuga talabanga ko muntu asaana bwa pulezidenti mbunga Mpuuga. Kakati olwo Mpuuga ebigambo bino lwamugwa mu matu yavayo ne yeekaza nayeyogeza ng'era bw'omanyi nti omukalukalu tajja busera n'agamba nti nze generaali eno talina kumpaana, talina na nsonga lwaki ampaana naye nga ampuliriza. Mpuuga ono omusajja ono bano bonna balinnya mu kimu kubanga Mpuuga akolera General Museveni ate nga General Museveni ye taata wa General Muhoozi ate nga General Muhoozi ye musajja akulira amagye ag'eggwanga Uganda nga kitegeeza nti obasajja bano bombi bano Bampuuga bakolera bo awatali na kubuuza yadde second neemu yadde dakiika neemu. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo abasajja bangi abaali banfanfe ab'omusajja ono Mpuuga wadde nga n'abantu bano tubamanyi nabo nti bakolera mwami Museveni. Ekyo tuyinza kubeera nga tukisazaamu kubanga ge mazima amatuufu naye abantu bano ffe tubajjako message yaabwe. Message bw'ejja nga ntuufu nze nakugamba ku mukutu gwaffe tugiteekawo. Omuntu ne bwe tubanga si munnaffe era nga tali mu nkyukakyuka era nga tali ku saidi zaffe naye nayogera ebituufu bye twagala okubeera nga biyamba eggwanga ogenda mu maaso tujja kubiteekangawo era ebyo ajja kubanga munnaffe lwa bigambo ebyo. Wabula we biggwera oyaddeyo n'atafuuka munnaffe. Kati uli ebigambo bino bye baayolekeza Mpuuga nga none yabimugambye naye be bamu bonna bonna bakulira mwami Museveni kubanga ali wansi wa Dr. Kanokiza Besigye ate nga Besigye naye mbega wa Museveni. Singa wabawamu amusalira akatambi kano n'akamuweereza simanyi oba omwana wa social media asooka njagala okutegeeza Honorable Mpuuga tulwa mu kamera yange eno Honorable Mukaaku Honorable Mabiki tebageza ne bakwata line eyo okwefuula abategerera opposition. Toyinza kutandika kugamba we are engaging, you are intending to engage, but we have even started engaging the ruling party. Gwengani? Wenani? Taina stake mu gwanga lino. Please Mukulu Mpuuga staira. Atenze bajja kutunyiza abamu. We had spared them nga tukabaye sajja mbaleke balwane ne bagambo lingene ebintu. But watandika ebyo olugezigezi bitulowozesa ebirala. Kiringa statement emu mu kuboje yakola nti President Museveni ekisanja kyetu kinanuule. Bali bagala kuongeza emyaka 3. How can you say that? Nga fetuloza nti President Museveni yandibadde yagenda ggulu. President Museveni emyaka NRM efuze. Tuyina kutuula ffenna tulabiriwa bye tugirekera birwa bye tutwala. Nga yo teriimu. Listen. They must listen to us. Sibo kugwenda nti ffe tubawulirize. Olwaleero mu mbeera mwe tuli Mpuuga ya bwagende Mpuuga oyo yaani ayina ki? Gwe abantu bafi. Kungu tontabula ne nyiza n'okuluma omuzinda. Yise kungu. Kaka na Honorable. Eno sitaga abantu bafiiridde obulamu bwabwe. So si kirungi kweyitiriza. Tuteesa ne Museveni nga muteesa ne mwenga baani mutandika na mutya. Bikunyiza bunyiza. Sagala kuulya ebintu bya kiralu. Oluyise lugezigezi. Lugezigezi. Na kamanyiiro. Nti be bategerera kamanyiiro. Wider opposition. Kamanyiiro. Bana ate mulanga tusiise ne muloza tuli basiru. Kungu nakugamba the last Sunday tubolabanga Butto nga asirise manya akyamuse. Bwangamba ku NBS. Bolabanga Butto nga asirise manya akyamuse. Omuliro gumutuuse awazibu. Bolabanga Butto nga akyamuse. Nga asirise. Natokota na maana asirika manya Butto akyamuse. So Mukulu Mpuuga saagala baleba na Uganda baloze nti okusirika tuli basiru. Please ebira inte mugikwata. Kakati nno nga bwe nakugamba nti nze nasalawo kwewaayo mberenga nkwa buli kempulidde buli kendabye buli kenfunya akangudde mu kutu naawe oberenga okagabanako ku lw'ensi yaffe Uganda. Kakati nno waliwo omusajja ono abikudde ebyama n'agamba nti waliwo baminisita ba mwami Museveni abaagala okweriminatingibwa, waliwo ne bajeneraali aba mwami Museveni abaagala okweriminatingibwa mu lufuutifuuti nti waliwo baministers ne bajjeno oba bakulu mu magye abagenda okuttibwa essaawa yonna era mbu kasita oli emiranga kigozi teweebuuza olwo ebigambo byaffe biba bimaze okubeera nga bituukirira. Kaakati omusajja ono yayogedde ebigambo era ebigambo bino bwe yabyogedde n'awa n'ensonga lwaki abyogera.
era yannyonnyodde n'awa n'amannya n'ebifaananyi by'abantu bano be yabadde ayogerako abagenda okutugumbulwa, naye nga wona agamba nti agenda batugumbula mbu ate gavumenti yennyini ate nga yebakuuma ate nga bakolerayo. Wabula saagala obuuse bigambo bino maaso, kubanga jjukira nti abantu bangi abazze nga batugumbulwa, abazze nga battibwa, betuzze nga tulabako, era nga abantu bano bangi abakubiddwa amasasi emisana tteke nga Kaweesi, n'abalala abakubiddwa ebyasi obudde obw'amatumbi oba obudde nga buwungeera. Kyokka nga kuliko ne bajenerali abamu abaakuba emitayimbwa nga Jeno Kazini. Kakati nno ebintu nga bino biba bigenda mu maaso, ebigambo nga bino biba nga biyitingana, osobola okubeera nga okkiriza, oli wa ddembe okugaana, naye ate era bw'okkiriza siyinza kubeera nga nkuwakanya, kubanga bangi betulabye abatugumbuddwa, abattiddwa, abali mu gavumenti n'abantu aba bulijjo abatali mu gavumenti nga batugumbuddwa ku regimu eno eya Mwami Museveni, okutandikira ku madaala ag'abajenerali okukka wansi ku mulimi asembayo. Abantu bangi bazze batugumbulwa nga battibwa era nga bakuba byasi nga bw'omanyi ampuliza mu ggwanga Uganda. Kakati n'ebigambo bino saagala bimanya buwomu, njagala negateko tubitegeere FMB nga naye bw'obirabako. Wabula teweerabira mulongo waso ono omuluuta nsozi, mbeera nkukabira enkya n'eggulo nti munnange tokkiriza nsi kunyiga, tokkiriza kubeera nga gw'osemba, tokkiriza kufa nakyo, tokkiriza bizibu kuzimbako kayumba okusibako akanyaaga. Ennamba eyo nga bw'ogiraba gwe gikubeko bukubi, omunyonyola ensonga tagenda kugamba nti jangu ewange, abamu ajja bakolerako wammwe, bw'onooba nga kyetaagisizza ojja genda ewuwe, oba akunaaza ku kyogo, oba akusomera dduwa, oba akkumira kyoto, byonna byonna embeera etereere. Lwaki okkiriza okubeera ng'ofa ng'embwa oba okufa ng'ataazaalwa ng'omuntu omukolimire? Kakati nno tolonzalonza, wowulidde akatambi kano wookalabidde wonna, ennamba eyo gy'olaba gikubeko okwatagane ne omuzeeyi Waswa, ebisigadde obimulekere. Olaba naye bino ebisajja mbubijjero yo mmwe mulimu ne baminisita, mulimu ne bajjeno dukambi balage bonna nga bw'obalabaawo batuseeza emmere for nothing. Byonna tekuliko kirimu magezi, baagala bitta naye biri awo bisinika businisi, biri eri mu gavumenti bisinika businisi binnyo. Naye banne njagala babitte ebisajja ebyo, naye njagala basookere ku dde wa keeki. Njagala basookere ku dde wa keeki, kubanga akasajja kano edda nali ndowooza nti obusajja obutini kino bubaamu amagezi, naye tekaliimu magezi. Byonna tekuliko, byonna bitumenyera bwereere, tekuliko n'ogu alimu magezi, naye omusajja agenda bitta, ate agenda bitta. Kati bisajja bamwe mwagala okutulaga nti nammwe muyina amagezi, kati nammwe mubeereko kye mukola, kuba naffe tubawagira, naye bannaye ffe tunabawagira nga United byo byesa tusimanyi fulamu. Bannaye ne United nayo wulira layini zikubiddwa mwenna bannayuganda. Olwaleero mutegedde omulabe wa Uganda, mutegedde omulabe wa UPDF, mulabe omulabe wa Armed Forces. Wulira oyo omuntu eyawamba abasiviliani ne babulawo ku luno gwe tubadde tulwana twerwanako nga mutudde. Olwaleero kiri categorically clear nti nammwe ye mulabe wammwe. Oyo yatta Kayira ne musirika, natta Nobbo Mayombo ne musirika, natta Kazini ne musirika, natta Jet Mwebaze ne musirika, natta Nyakirima ne musirika, natta Penko Sukutesa ne musirika, natta Peter Rokechi ne musirika, natta Kasirye Gwanga ne musirika, mu polisi natta Kirumira ne musirika, natta Kaweesi ne musirika. Ne Kwerweru mugenda kusirika, nayingira natta n'omwana wa Katumba Wamala ne musirika. Kati ali mu kunoonya Katumba, akuba embwa aba anoonya mukama waayo, akuba Erweru anoonya mukama w'Erweru, ayitibwa ara ofurani furani. Bireyo bisinika businisi, bane njagala abitte ebyo ebisajja bitulemesezza emirundi mingi otuuka ku Museveni. People power tetuyinza kukkiriza eggwanga lino okutuza mu dduka kubanga oyo ali mu kyambalo ekyo ekya white
kworo lwe yavaayo enkera n'afa owa Air Force Brigadier General Kigungu ani amujjukira kiri awo kimutunulako kitunula ku mulambo nga kati bwe kitunula ku mulambo gwa Erweru ne Katumba Wamala. Mbadi n'awaayo ofiisi ani abijjukira yesterday we learned with the tragic news of the demise of the Deputy Air Force Commander, Brigadier General Stephen Kigondo. We have been informed oyo yaliyo mu kutikkira Muhoozi and got executed. The details of how he was executed is what we are yet to get. The body is in the mortuary. UPDF mukyanoonya abatta the postmortem report. Temumumanyi. It was so saddening because we were with General Kigundu in Gulu and over take over of this new CDF. Yuyo. Very jovial. Oyo. Gentleman. Oyo. And by Bamulya Mpogora. Mpogora. So for us, he's been very near and dear to us. And near and dear ate namumuta. You are going to miss him, certainly. Neba nanga akalumbi kano. Not very long ago, when he was elevated to the position of Deputy Air Force Commander, bwatu omusajja bamulya from Lieutenant Colonel to Brigadier General, because of his exemplary work and the position he was going to occupy. The EPDF awo wonna nga balya ziri ente olwongerwe luddalingi is together with the family. Oyo ali mu kya white extend our condolences to the family. Awo omulaba asembereganye ne Muhoozi direct nga bagenda mmulya. Mbadi namubira nga bagenda omujja kuba CDF ne mubira gye bagenda omuteeka ne bamuteekayo kiri ekisinika businisi binnyo bagenda kitta no kakati nno ebigambo ebyo omaze okubeera ng'obyewulirirako era n'obyerabirako bikulu era bikulu ddala wabula waliwo n'ebigambo ebirala bye njagala okugattako ku nsonga eyo nti bannayuganda bangi abali mu Uganda bawagira pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo kyokka ate era waliyo n'abatono abatamuwagira era nga abatono abo be bawagira regimu erimu kubanga bano bagiryamu naye nga beerabidde nti mwami Kyagulanyi omulimu gwakoze tewali muntu yenna ali ku opposition yali agukozeeko mu ggwanga Uganda bukyalubanga lwa Mindi ku generation yaffe eno kaakati nno ebigambo nga bino twaganye ntubeera nga tubikwasaganya naawe n'obiwulira n'obeera ng'obitegeera nti mwami Kyagulanyi talina muntu n'omu gwasuuliridde okutandikira ku bantu abo be yatandika nabo struggle era bangi bafiiddwa obulamu bwabwe nga bafa olwa gavumenti eno eya mwami Museveni nga yeebatugumbula kaakati nno bano bonna yasigala abalabirira famire zaabwe abaana baabwe basoma bakadde baabwe era nga ne gulo bwe twamulabye e Masaka ewa bakadde ba Franka Senteza ono nga batwalidde ebbaasa n'okujjukira Franka Senteza n'okumwogerako ki ekyamuviirako okufa nti abasajja bano bakyamujjukira era tebagenda kubeera nga bamwerabira kyokka nga mwami Museveni abantu bangi nnyo be yalwana nabo nga n'okutuusa kati emyaka gy'amaze kumpya 40 mu buyinza bakyabanja ebyabwe bye baawaayo mu lutalo ng'omusajja tabibawanga kakati nno bw'ova ku muntu nga mwami Kyagulanyi olwo oba ogenze ku bibyo era emboozi eyo ginneegatteko tugigendemu ogiwulire wabula mboozi nkulu nnyo nkusaba ogiwulire kati omuvubuka ngono gakavidiyo kengenda okuzanya kitegeeza meseji yagyadressinze bulungi nnyo neetuuka bulungi nnyo naawe osobola ogitegeera nti yacontributinze buli muntu statement gyakola econtributinga kinene nnyo mu kukyusa eggwanga lasita wonna woli yakoze akantu kano oba linyo balire ddala mukawulire bulungi nnyo nenze mu kino wembuuliza abantu abamu ddala nga temulina butuli ku mitwe bw'olaba abasajja abatannafuna na buyinza bali mu kujjukira abantu abaafiira mu sitwago gye batannatuuka na ku nkomerero bali mu kubajjukira naye ggwe olemeddwa okuwagira abo oli mu kuwagira abasajja abaagenda ne bannaabwe mu nsiko bannaabwe ne bafa ku lwabwe ne baavuwala ku lwabwe ne bafiirwa amataka gaabwe ku lwabwe
naye nga balina kati mu ssaawa zino bali mu kubonaabona bano olwedde nga bakwata obuyinza tebasobodde kuyamba bannaabwe be balwana nabo mu ekyo ekintu naye gwe era bw'owagira n'olaba omusajja nga tannatuuka na ku kintu naye olwedde ali mu kujjukira bali abaavaawo olw'eno struggle nga tannagituuka na ku nkomerero kati wanaaba agituuseko gweosuubira kinaaba kitya eri famire zaabo abaalwana oba abaagirimu abasajja be muli mu kuwagira bo bagenda mu struggle ne bagituuka ku nkomerero naye be bagirwana nabo tebabalina kye babayambye tebalina kye babawadde bo tebalina kye bakiganyuddwamu okugyamu bo bokka naye era naawe kapekeza atakwatanga yadde ejjambiya okubasaayirako akakubo we banaayita naawe era oli waggira bbu obuseru gye munaabukomya gye nnoonya ne wambula statement egiwulidde kyovula ndiga nti buli comrade yenna akola statement mu struggle statement ye matalingo beera ya mugaso eri struggle akomukawulidde bulungi